Ensonga y'amabanja agetuumye mu kitongole ekiramuzi takuze emitwe ababaka batula kakiiko paaka akalondoola ensasanya yensimbi y'omusolo akakubirizibwa omubaka w'ebutambula Muwanga Kivumbi. Kino kiddiridde ababaka bano okukizuula nti amabanja agabanjibwa esiga eddamuzi galinnya nnyo kutuuka ku buwumbi 13 mu obukadde 371 n'omusobyo 13.371 billion. And Honorable Chair, I want the accounting officer to really explain why they did not take time to appreciate the query of the Auditor General. Mu bbanga lya myaka egiswa mu 5 bannannyini bizimbe omutudde kooti ez'enjawulo babanja ensimbi obuwumbi 8 mu obukadde 575 n'omusobyo. Ate bannannyini galagi gye bakanikira emmotoka z'abalamuzi nabo babanja obuwumbi 3 mu obukadde 722 n'omusobyo. How can judiciary buy a battery and don't pay? Here, you have areas of batteries in Mukono. Batteries? Your appellate court building was completed. Why do we continue to pay rent for Tweed? Ogwo nno gwandibadde gutyo naye ate kitabudde ababaka bano kwe kukizuula nti ate n'abakozi abeera n'okulongoosa kooti nabo babanja ensimbi obuwumbi 303 n'okusoba kugatta abatunga ebyambalo by'abalamuzi ababanja ensimbi obukadde 79. A whooping 300 million for people cleaning your office. Let me be crude. Who go out and clean the toilet? Where you go? You don't pay. Kyokka omutesitesi omukulu ow'essiga eddamuzi Pius Bigirimana yeewuunyisizza ababaka bw'ategeeza nti ekyamabanja naye terina kyakukikolera mpozi nga baagalaggalewo kooti abalamuzi bagende eka. Remember, we had the Supreme Court, we had Court of Appeal in rented premises. There is a contract that has been signed, and the finance says we shall give you the money, and then finance does not give us the money. Mr. Chair, what do you expect me to do? To tell the court to get out? Bwe bamubuuzizza obanga akimanyi nti amenya tteeka lya Public Finance Management Act okulya amabanja nga talina ssente z'agasasula Bigirimana abazeemu nti akimanyi bulungi era mwetegefu okugenda eruzira ku nsonga eyo. And I'm going to continue accumulating areas. Let me promise you. I'm going to continue accumulating areas of rent. Put it better. You are going to continue breaking the law. Yes, I will go to Ruzira. Akakiiko paaka bwe katyo kasazeewo nti kakusisinkana baminisitule by'ensimbi okusobola okumaliriza ensonga eno. Era akakiiko kakizudde nti waliwo ensimbi obuwumbi 5.5 ezaayebwa essiga eddamuzi okukola ku misango egy'enjawulo kyokka emisango ne gitawulirwa naye gimu gyawulirwako kitundu nga kati akakiiko ka paaka katadde abakulu bano ku nninga banyonyole wa ssente zino gye zaalaga. We will hold you responsible for a loss of 5.5 billion which was spent, which was given to you, you spent, and no work was done. When you unpack the cost of the inputs to these cases, you've got witnesses, you've got assessors. It explains why this was not done. Era kitegerekese nti waliwo obunafu mu kuddiza abantu ssente ze bakozesa okusasulira beyiro kiyita okweyimirirwa. Close to 24 billion being held for quite some time, people's money. You have a process of requesting for this money. So what we have done, we have intensified sensitization. We do this sensitization on radios, on TVs to tell people that when your case is finished, please come and get your money back. Freddy Kajubi yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.